It was on 19th at around 8:30. It was on my supervision. Then one of the guards called near the main gate that some people have come to block the gate. Can you come? So when I came, I found very many people there. People who want to go out, they don't have access. Those who come inside, there was no access. So me as my response as a supervisor, I was trying to call for help from either police or from our company. So these people, when they saw me calling, they came to me. 5 of them went, "You are calling who?" They started boxing me, kicking me, I fell down. So I sustained some injuries here. So these people came crying, they helped the mother and the baby cool. So we sat. Who came crying? The mother. The mother and this? And the baby cool. They should forgive them. So for us as Christians, you should always forgive. I'm called Anthony, so I decided to do what? To forgive them. Forgive them. They did not give us money or what. They didn't give you any money? No. The hospital said you treat us until we become better. So, they're not covering any medical bills or the hospital decided to cover by itself. Not our company, neither. It's the victims. I mean the suspect. Okay, lastly, you mean Baby Cool and the mother didn't come with any offer on the table? They didn't. Ekitundu twatudde ne tukola ki ne tukkaanya. Ffenna tuli mu kitundu kye kimu, sigamba nti omu yava eri omulala n'ava eri, tukulidde mu kitundu kye kimu, tubajjanjaba, batukubira music, era ne wabaawo akabenje kati essaawa zino. Era bagenda kuddukira wa? Nsambya. Era naffe obeerawo ng'owujjaddemukko. Era omaliriza owuliza ku ddoboozi lye. Kati ng'abantu ab'awamu ab'Oluganda ne tugamba katutuule tukole ki? Tukanye tuve mu bino ebyokusika omuguwa kudda eno kudda eri. Ndilo yaba ba victim. Yes, yenyabo. Okay, amanya go tata. Amanya bampita Emmanuel Nyentuoha yenyabo. Okay, kakati lawyer musinzidde kuki okugamba nti omuntu waffe katumusonyi oli side eri ne mugamba nti katumusonyi wadde byaliwo ne katumusonyi were you forced? Well, okusonyiwa kulabanga aba victim baffe bakolera mu ddwaliro. Eddwaliro lina omusingi gwa Katonda. Eddwaliro lya church. Tere omuntu bakakase, tere omuntu bafosinze kivudde kwabo bennyini. Era no mu kooti mu balabi beeyogeredde kivudde kwabo. Eddwaliro lirina omusingi theme oba motto love and serve. Babatuukirira tinabo ne bagamba kubeera omugwa si kirungi. Kaba basonyiwe babaleke era na kooti naye ne bawoninga ne bagabe mukola si birungi. Tulina kweddako mubeere mu bantu era tulina kwatirira wano nga tukolere wano. So kati abantu bo abagamba nti oba kooti ebeesazeewo mu by'okusonyiwa omuntu wammwe oba oli omuntu yabatuusaako obuzibu. What do you have to say about that? Well, si kooti ng'esalawo bwetyo kitera nnyo okuva mu bantu mu parties batera nnyo bakikwasaganya. Kati oba batuukirira kusonyiwa kintu kirungi nnyo era no mateeka gaffe e Uganda gateekako nnyo amaanyi mu kusonyiwagana era neewako kusonyiwagana kintu kikulu nnyo era kye kibaddewo wano.